Ebifaananyi bya Christopher Aine ebiraga nti yafa bwe byafunuzibwa mu mpapula z'amawulire okuli olwakamunye ne Red Pepper abakuŋŋaanya amawulire gano baakwatibwa baliko bategeeza poliisi. Bino nno bikyalanda nga n'olwaleero gavumenti ekakasizza nga bwekutte Charles Rwamushana ku nsonga y'ebifaananyi ebyafuluma. Rwamushana y'omu ku bantu mu ggwanga abatera ennyo okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa poliisi, Rwamushana yakwatiddwa olunaku lw'eggulo bwe yabadde agenda okubaganya ebirowoozo ku pulogulaamu ku Radio M mu Kampala. Poliisi etegeezezza nti ebifaananyi bino byasooka kufulumira ku mukutu gwa Facebook ogwa Charles Rwamushana nga kye kimu kyamukwasizza ayambeko poliisi mu kunoonyereza Aine gy'ali. Mu kiwandiiko kya poliisi kye bakuntumye kyafulumizibwa ku lunaku lw'okuna wiiki eno kyalaga nga Charles Rwamushana bwe yali yeetaagibwa ku kitebe kya poliisi ekikiiko Ekireka abeeko byannyonnyola ku bifaananyi bino. Ono minisita w'ensonga z'omunda Rosa Cole wa video n'asaba famire ya Aine ssaako ne bannayuganda okubeera abakkakkamu nga poliisi bw'ekola ogwayo. Body that was displayed in the news and in the papers, we don't know where that body was picked or where that picture was got, but the person who circulated that picture in the media or the source of information is helping the police to investigate. Wabula ono alabudde bannabyabufuzi abatandise okukozesa embeera eno okuyisaawo ebyabwe. This issue of Aine should not be politicized. The police is still looking for Mr. Aine. Ensonga za Aine kati zikyali z'amatankane nga poliisi n'oludda lw'amubabazi buli omu lumiza lunnaalwo okubeera nga lwe lumuyina. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku ssaawa emu.